Bina Baibe. Kale. Producer chonkola. Naye nga tubagala nnyo twagala bebuuza obaba ogongera obebaza for the time you spare off okubanga mutulano ku BTM TV naddala abantu bange mwena abandi ku mutima mwemanyi mbagala nnyo mwe bali nnyo okubanga ate mutulaba. So tambula nze kandi tambula ne bannange aba Harold Tours and Travel Consultants banono bagamba muno yagala byakutambula bebuuzeeko mu nsi yonna ng'otandikidde wano mu ggwanga lya Uganda kubira ku mukulu Harold akasimu obeere nga atoyogerako naye ajja kuba akulambuza eggwanga lino omanye ekkula lya Uganda then sawo kawoka tujja kuba tugenda maaso nga akutambuza eggwanga lyonna oba ensi yonna ogendeke Egypt ogendeke Nigeria ogendeke India ogendeke New York kyolina okukola kimu kyokka mukubire kasimu oba omusindikire ka message akola ku bya air ticketing akola ku bya hotel booking akola ku by'okupiking okuva ku airport n'okutwala ennamba eri 0758 646 koso okusanga Harold Travel Consultants. So kawoka era si nyongera okwanjulira bannange aba King Montage Studios bano nga bempita nabo buli kaseera buli wendaga banono no bagamba bakubireko ku 0702 10 otegeka mbaga otegeka kwanjula walina birthday party graduation party kyoyinza okukola kikimu kyokka kyakwekwata bannaffe aba King Montage Studios basanga wonna nkulabye ku bitaala era nga kyenyinza okulabula kikimu kyokka weewala abafere b'ebifaananyi weewala abafere ba video abagenda okujja ku mukolo goleeti obeeraawo ng'oli stress ate nga olunaku lwo oba gwe lunaku lwo lw'oyagala okuba nga ate obeera happy weekwate aba King Montage Photo Studio ffe aba King Montage tugenda kukolera omukolo gwo tukeepingireyo memories kuva egutandise mpaka gye gugwere osigale ng'osmilinga obeere nga ate tolina stress yonna. So awo nga nvuddewo katoyongereyo mu maaso nga we nagambye muna amawulire goni namangi yenze kabaka w'olugambo era n'olw'ensonga esobola kuba wano nga sigambye ku nsonga za mwana muwala amanyiddwa nga Bina Baibe. Obvious time emabegaawe twavaayo ne tulaba ku mukwano gw'enfanfe amanyiddwa nga Doreen Nasisara nga agudde mu mukwano oba nga badde surprise ne mwana muneza amanyiddwa nga Bajjo olunaku lwazanyidde story ya Balamu ng'agamba abapromota abamu tebakyali mu kutegeka bifulu bali mu kugwa mu mukwano na kunoonya babeezi kati adda ayogera kwali ku Bajjo kirya process Saalongo. Kati omukyalo ono wajjawo a lot of social media buzz olugambo n'enkuubagano nga bagamba lwaki teyeesonyiwa munne n'agwa mu mukwano. Kirabika Doreen ono amulemesezza okwagala Bajjo kirya process bamuyita Bina Baibe. Abamu ne bagamba ne batuuka n'okwogera ebigambo nga nakyeyombekedde mbuno bwa nakyeyombekedde bubeeremu wekka omuwala akyali muto ayina amatwitwina ayina amaheehe waba afunye omusajja amwagala agenda omuwa akasente agenda omuwasa muleke muveeko lwaki ozungira ku deeti y'abanno lwaki Doreen buli wabeera Bina Baibe obeerawo Bina Baibe weewummuzeeko abantu baali banyiivu so ne tugamba fenga access tuina access eri Bina Baibe katumukyazeeko twogereko naye tumubuuze why ebiri ku Facebook ku social media in-laws wabirabye obyogerako what is your relationship between gwe ne Doreen Nasisara era oyogera ki ku relationship ya Doreen Nasisara nani ne Bajjo egende maaso ekomaawo oba just stunt bazanya mbuzanya tuzanyira ku bwongo. Bina Baibe afubutuse ebigambo n'agamba ekisooka kumwe mwenna abalasana n'abayasama n'okwasama kwammwe tekuli n'omu agenda muleetera kwesonyiwa Doreen because bondi gye bayina esukka we mugirabira si kukola bukozi nti they are just workmates, they have a lot in common. N'agamba ate n'ekirala Bajjo is a joker nga nange we mumanya asaagasaaga nnyo kazanyiikirizi okitegedde comedian tali serious actually n'ebintu byayogera nga ayogera eri Doreen bibowa so tayinza kuyishinga Bajjo kwavinga Doreen because Doreen she needs more than a man of a caliber eya Bajjo neŋŋamba tokubye nnyo so yatugereke wa Bina Baibe ono nga alina program gyankola bagiyita omubeezi ya kiraavulaavu andanjogerera bulungi ndoze nkukolera ndigambye omukaddaanyirira akola ekigambo ekyo kyanyiizaako Zari nga Fabiola akimuyise yamuyita mama Zari n'ava mu mbeera kati Bina Baibe togira naye nga mumanyi mukyala wa nkizo nnyo mu media sector eno so ayogedde ebintu bingi naye annyumidde omanyi mwe bafaani mumanyira
muddeyo ne mutwogerera Simithi yakola ekifuba ina mulabe kwabeera kusha mafuba gabeera gonna gaakabi nawe genda mu jimu olina agamba chain ye y'amaanyi ya eno silver pure silver n'agamba essaawa ne munjogerera ekirevu kyange munzijeeko akajanja Bina Baibe bino yabadde abagamba mumuggyeko akajanja ako temuddamu mumanyira oli kyaliwe wa munda kati kasokoto Bina Baibe nkomewo nnyombe bulungi kumu abammanyiira nange yo olina ennugu waddiba tolina mukadde bannange Yesu Mukama singa ebivumo byali bikoza singa nakoze bannaye bavumye nze naye ng'ate inakyo sense nadeŋŋanye and dodo nandraginga then wetwali tuvuga nga tujja ani ne Bajjo n'agamba teweerabira Bina so ne bamubuuza lwaki oyagala Bina Baibe abeerewo n'agamba njagala abeerewo. I think ndoza the bond between Doreen and myself is so strong, so in that oli okutwawula kibeera kizibu simanyi. Bajjo is 33 years old and Dodo emyaka gyo sigenda gyogera yabajeyogera Dodo is manya ani Bajjo is 33 muto ali mu myaka gya headache. I know abantu balowooza njogeza nnugu. That's what they are saying. Bina, you're just jealous, oyogeza nnugu. At the end of the day when Dodo's heart is broken nze ngenda okutandika okubonaabona niva yetandika okwonooneka ffe tugenda okusula mu ddwaliro naye Bajjo alina ssente naye Bajjo bano abaana omanyi bw'oba tunoonya omubeezi bw'oba onoonya omubeezi okusettlinga down naye twetaaga consent bano abakazi be yagambye abaana abalabira naye inakyo sense abalabirira waweereza anaye those things nalabye nga it's omuntu okubeera nga twagala abantu ab'enjawulo bona n'ogenda ng'ozaalamu n'ogenda ayita communicating nga nabo tayogera nabo remarks sembayo eri couple singa relationship enebaawo I want them not to do things to please the public. I want them to do things to fall in love, to have a relationship, because they feel waliwo kumbo adding a value kumulala. Like they feel that they are peace. Like oli ekitundu ekimu nti oli bw'aba taliwo awulira nga amumiisinga naye ebyabwe byonna biri public. I want the public to know. I want this to know. Kiwalabye nagenza okulaba ne TV weeziri live weeri okiraba kya public